Wabalenyo Chambade Lawrence Oremboze Ejo tuwadde. Ensonga y'amazzi ekutte wansi ne waggulu mu kyalo ky'e Nakatooke. Abatuuze balumbaganye abakulembeze baabwe ng'entabwe evudde ku bbula ly'amazzi mu kitundu kyabwe. We twogerera mu kitundu kino ekidomola ky'amazzi kigula wakati wa siringi 5 n'olukumi. Abatuuze bagambye ssente zino nnyingi bo tebazirina. Oluvannyuma lw'abatuuze bano okubonabona n'ebbula ly'amazzi mu kitundu kyabwe, gavumenti yasalawo ne baddukira n'amazzi g'amaanyi g'enjuba basobole okuvunduka ekizibu kino. Wabula wetwogerera abantu bazzeemu okubonabona n'ebbula ly'amazzi nga bakeera ku makya okusimba layini, ekintu kyalubiza obulamu bwabwe. Bano butadde ku nguzi n'okwagala okufissa ensimbi eri abakulembeze b'ebutambala, olwo ne babasimira amazzi mu ngeri y'okweggyako ng'ate bwe babannyonnyola obuzibu bwe bayitamu tebabafaako. Ate abakozi ba gavumenti ate bo bennyini be boonoonye gavumenti, so si gavumenti yetayagaliza bantu kukola, kubanga waggulu nga president oba ministries ezikwatibwako ensonga ezo ziteekateeka, naye ebintu biva waggulu okutuuka ku districts, ku district ne batemako abo abali abavunanyizibwa ku nsonga ezo, bigenda okutuuka eno wansi nga busigadde butini. Naffe se tumanyi naye tuwulira nti amazzi ago bwe gaali gajja gatuuka wano mbu gamalawo essente ziwera ne miliyoni 7 oba 2.5, naye naffe twebuuza amazzi agamalawo essente ezo zonna gayinza gatya okubanga mu lunaku olulamba gabeeramu essaawa emu. Abdul Bega ssentebe w'e Nakatooke Central ategeeza nga bwe baludde n'ekizibu kino ne batuuka n'okwagala okwesondamu ensimbi beefeeko, kyokka abakulembeze mu disitulikiti ne babalemesa. Tuludde nga tuwanjaga ensonga y'amazzi naye nga baatule sebo tezali tuli ku pano zineza waggulu, era buli kaseera tukibanja abadde chairman LC5 lwaki amazzi gaffe tegatereera, lwaki tufuna amazzi mu budde, kibaatule ejja kubeera nga ejja nitwagala n'okubeera nga tulinga abaagala okubeera nga twesondemu akasente tuziwe district kuba yali ekutte ttende eyo etuwa amaki amazzi ne baga nti ekyo kigumu nnyo mukireke feke nyinyi tujja kwekolamu omuki naye ssente zonna 2.5. Daudi Kiwanuka nga yavunaanyizibwa kugabira abantu bano amazzi atunnyonnyodde lwaki ekyalo akiwa amazzi ng'obudde buyise. Ebbanga lyenga mazeeko kumpi myaka 10, naye emyaka 10 twasookera ku Nayikondo awo nenjibeerako emyaka 8, kati gano gamazeewo emyaka 2, naye obuzibu obuliwo bagapima nga baga amazzi tegamala nga galina kubeera ku direct, kati kwe kubeera bwe gato nga bawa naye nga bawa ku ssaawa nagezako gabawa ku ssaawa 6 nga tegamala, nenyongezayo nentuusa ku 8 nga tegamala, kati nga bawa ku ssaawa 10 abantu libafunako agayinza okubanga gabamala. Okuva ku makya okutuuka ssaawa 10 abantu bano baba tebalina kufuna mazzi. Baba tebalina kufuna mazzi kubanga omusana guba olusire gwase nga tebagalina, era gwase tulinda ne gagenda muko nenga checking nga mwegali oluvannyuma n'embeera nga bawa. Yamyuka RDC mu district eno Fred Kalema agumizza bannabutambala ng'ekizibu kino bwe kigenda okugonjolebwa newankubadde nga waliwo ebitatambula bulungi. Tuli mu kulabanga eyo ensonga eggwa bulungi. Mu Nakatooke project y'amazzi gy'olaba ey'ombulo, waliwo abaali bagiriko bye bataakola bulungi ne gamaliza nga amazzi agali badde galina okubeerawo 24/7 ate gabeerawo kirokka. Ekyo ne kiba nga kireetera abantu baffe obutafuna service delivery, obutafuna bulungi mazzi ago ekigendererwa. Kyanaku nti ekidomola ky'amazzi mu kitundu kino kigula wakati wa shillings 5 n'olukumi abatuuze kye batasobola. Byasali Hakim ne Ola Gabriel ku Russell TV Omunyo.